Olunaku olw'eggulo Proffessa Kayiwa Simoen asumba ekkanisa ya Namilembe Christian Fellowship yategese emisinde gy'abadde gigendereddwamu okusabira eggwanga lyaffe Uganda. Kyokka ng'olunaku olwaleero asinzidde mu kubuulira enjiri n'ategeeza ng'amawanga agayita gakirimaanyi bwe gasize ensimbi mu mawanga ga Africa agasinga naddala nga gayita mu bisiyaga. Njiganga basasula obutitimbe bw'ensimbi eri ebitongole bigezeeko bijjemu okukkiriza mulembe guno wabe nga tebakyalina okukkiriza. Nga baddira okumasamasa kw'ebyafaayo kudde mu kifo kya Katonda. Mu kusaba kuno waliwo omwami avudde mu ggwanga erya Bungereza awadde ku Proffessa Kayiwa obujulizi nga bwe yamulagula nti Obama ne Cameron baali boolekedde okuva mu buyinza singa tebeesonyiwa ebikolwa eby'okuwagira obusiyazzi. Proffessa n'agamba nti olw'ebintu Cameron by'abadde akola omulimu gwe agenda kufiibwa. He had begun to promote a homosexual agenda in the UK, and I understand there was being pressure put on this government in Uganda to allow that kind of stuff as well. Omusajja ono yali awagira ebisiyaga era atandise okukaka amawanga amalala ne Uganda okukkiriza ebisiyaga. This was in May, and it wasn't very long. I think 2 months later, in July, we had the Proffessa Kayiwa ategeezezza nti singa n'abakulembeze ba kuno tebeegendereza ekyatuuka ku babiri bano nabo kyandibatuukako nti na bino bye bakola bikontana ne Katonda. Nga boogedde kigambo kinabagamba era kinagamba ensi nga 3 bwe nawulira nti omukulembeze waabwe Prime Minister yali awagira ebisiyaga naye ngamba ensi nti agenda kugibwako kuba Prime Minister omwaka gwe. Kati bwe bajja mu meeyi okundaba era okusomesa emeeyi bajja nabo ne nkibagamba Craig and Penny bali mu Church Royal nabo bazze kuŋŋamba kintu kimu nga beewuunya nnyo kubanga wayita emyezi 2 Yesu Kristo n'alabika nti yafuga ensi ate Yesu teyalonda kulonda mu kalonda Cameron. Ono ategeezezza nti ebikolwa bino bya bulabe nnyo eri eddiini nga kugasse n'amawanga ag'enjawulo. Zaaliwo nga nkyogera wayita emyezi 2 va mu Meeyi omwezi ogwaddako ejjatako egy'ebiri out of the blue omuzungu akyogera nti out of the blue. Wadde nga guli gutyo agamba nti bannaddiini basaanidde okuwabula wamu n'okusabira abakulembeze okusobola okugaana ebisiyaga mu mawanga gaabwe. Kati olusi muntu babaako neki nebyeralikira ne batya tubasabye Katonda w'amaanyi okusobola okuyimirirawo okulwanyisa ebitali bituufu. Eggulire lino likusakiddwa